Ndabyeko Soloti nga muri live mujjako Robert Kyagulanyi Center mu interview mumugamba agambe yakagambe ensi. Baki ato musiyazi mumujjako ebigambo mumujjako interview. Sebo omukulu wa Soloti nkulabeko Cavendish University. Ngoli mukujjako omukulu Robert Kyagulanyi Center ng'okutta oli live omujjako. Baki ato musiyazi mumujjako. Live gye mwabadde mukuzikate yamaze. Lwaki mumujjako tiwabadde balala. Lwaki bobo ine musiyazi mumujjako interview. Education bite dagulo batasoma bulumo okuze kibi nnyo omuntu abadde omuddo fuka kabaka. Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga ate gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redson TV atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubanga nkutegeeza tikirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeera omu kwabo abatambula naffe singa tuba tutaddeyo ensonga yonna. Nyongera okukutegeeza nti likinga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambako okubeera ng'etambula okusinga okusharinga likinga amawulire gabeere nga gatuuka ku buli muntu yenna. Ebigambo ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu ne graduation birese obubuzibu mu bannayuganda bangi bitandise boogeza obwama wabula ebibuuzo bingi ku nsonga zino ddala abavaayo nga balwanyisa graduation ya His Excellency ne diguri ye babala kaki bakolera ani baagala ki. Eyo yemu ku nsonga zenkuletedde mu mboozi eno oba yemu ku updates zenkuletedde mu mboozi eno. Era mu mboozi eno mwennyini nkuleteddemu omukyala Sise Namujju mumanyi ebimukwatako oyo nga y'omu ku babaka abaali enguzi abakwatibwa mu kikobe eky'obuli bw'enguzi abakwatibwa mu mbeera ez'enjawulo abano nno bagenda kuba bavunaanibwa essaawa yonna wabula nga bafunyeemu akakisa kubeera nti bali ku beyiro. Yagenze n'ateekateeka ye n'abantu be ab'Erwengo nga bano bategese kye bayita Thanksgiving. Naye omanyi ekiri ku mukolo guno ogumanyidwa nga Thanksgiving kirabika nga kirala nnyo kubanga Mathias Mpuuga bwe baamala omukwata nga yakutte mu nsawo y'Abannayuganda n'ajjayo 5,000 yategeka Thanksgiving e Masaka. Abamu ku bantu abalala nabo bazze bakola ekikolwa kye kimu. Kati omukyalo ono amanyidwa nga Sise Namujju olw'abatadde ate no tebaateereddwa nti emisango baagivuddeko wabula baaweereddwa bail bawoze nga bava bweru. Kati nno yabadde ye ne banne bategese Thanksgiving. Yagala okutegeeza babirinyeemu bamutegeezezza nti nedda nnyabo temujja kumala kubba bantu ate mulyoke mubeere nga mujja ne mubeebaza oba mwebaza Katonda mumwebaza ki ng'ate mumaze kubba bantu. Eyo nayo nsonga emu ku ezo zenkuleetedde mu mboozi eno. Era mu mboozi eno gwampuliriza nkuleeteddemu bannayuganda abali mu kwekalakaasa waliwo okwekalakaasa kw'abannayuganda okugenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo. Bali ku Uganda House mu kibuga London mu ggwanga erya United Kingdom nga bano bagamba obuli bw'enguzi bususse mu ggwanga erya Uganda. Ngenda kujja mbikuwe kkiriza nsooke nkuyiseeko ate sayidi eno nga ngera bulijjo nzije mbeere ng'ate nkuwa byenkuleetedde mu mboozi eno. Nyongera okutegeeza nti likinga kubanga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambako okubeera ng'etambula. Gy'okoma okulikinga oba oyambako okulaba nga gw'oyagala alabe naye amawulire gamutuukako n'obeera nga tomisinga nsonga yonna. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire osinziira wa tubuulire ensonga oziraba otya era otuwe n'amagezi ku nsonga zino. Ebintu ebigenda maaso obyogereko bw'oba otumira ku nkomerero y'amawulire gano ng'era bulijjo otera okuba nga tukola tujja n'obubaka bwammwe ng'era bwe ngenda okukola ku mukutu ogwa Redson TV kanzije tubeere nga tweyongerayo. Hello, we are the Ugandan community living in the UK. We are not Matullahi wa barakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula
kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka tusobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga ate gy'otulabira kati nga sinaba kubanga ngenda wala ngenda kukusoosa ku nsonga ey'amatikkira ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agabadde ku Cavendish University agayogezza abamu ku bannayuganda abaali tebamwagaliza kubeera ng'atikkirwa byaboogezza obwama okulaba nti omusajja yafunye diguri era diguri neefuuka diguri mu mateeka era nga kati bwe twogerera ebitiibwa titles amannya geeyongeddeko kati y'owekitiibwa His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu omutikkire oba munnamateeka omutendeke. Omunaku olwajjo yatikkiddwa diguri ye mu mateeka nga wabirabe byabadde bitambula ku mukutu guno twabikuwadde twagezaako okubeera nga tukwapudetinga mu interview gye yabadde akola oluvannyuma lw'okubanga amaliriza diguri ye. Yayogedde ebigambo bingi nnyo wabula muzimu ku media stations ezizze zimukuba ezizze zikyaza abamukuba ezizze ziteekawo embeera okulaba ng'omusajja ono zimukkakkanya era ze zaakulembedde ne ziba nga ate zimuggyako interview. Kino ono tekisanyusiza bannayuganda bangi bavuddeyo nnyo nga boogera ku kintu kino abamu nga bakomplayininga abamu n'okuvuma abavumye nga bagamba ekyo tekisoboka tetuyinza nakubeera nga tukikkiriza gwampuliriza ku mukutu ogwa Reason TV. Songa eyo ewanvuye era nkugambye bangi batandise okukiteekawo nga bwe bakyagala bingi byogeddwa ku nsonga eno wabula nzaawe ngendo kikulekera nkutegeeze olowooza kyandibadde kitya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde agaana media zino oba azikkirize nga tetunaba kubanga ate tugenda ku nsonga endala yonna gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Reason TV. Njagala kujja maaso awo n'ensonga zonna nga bwe nzikuleetedde kati gwampuliriza njagala okutegeeza nti mu ggwanga erya Uganda mulimu abakungu ba gavumenti abano bakwatibwa era oluvannyuma lw'okuba nti bakwatibwa ne basimbibwa mu kooti eya anti-corruption court kooti eyeetaawuluza oba ewozesa abali b'enguzi. Kubano kwaliko Cissy Namuju, Paulo Akamba ne Yusufu Mutembuli. Abano babavunaana gwa kulya nguzi babavunaana gwa kubeera nga ate bakwata mu nsawo y'omuwi w'omusolo ne bajjamu ssente ne bagenda ate bo ne bakola ebyabwe bannayuganda ne bakuba enduulu era abali b'enguzi bano ne baleetebwa mu kkooti babeere nga bawozesebwa wabula bamaze ennaku nga bali mu kkooti bawera ennemba n'omusango ogw'okubeera nti baalya enguzi baddira ssente y'omuwi w'omusolo ne bazizza mu byabwe. Bano oluvannyuma lw'okuba nti kkooti sijaga nti yabejjeerezza kkooti yakkiriza okusaba kwabwe okw'okuwoza nga bava bweru ne babawa bail naye ng'omusango gukyagenda mu maaso era gukyaliyo mu kkooti era n'ebibonerezo tebinnabaweebwa oba oliawo osanga binaabaweebwa singa sisitimu enaakola nga bweri supposed okubeera ng'ekola gwampuliriza. Kakati abantu bano oluvannyuma lw'okuba nga baabatadde bawoze nga bava bweru abamu ku bano baayisizza ebivvulu. Paulo Akamba yalabiddwako mu kitundu kye ng'akoze laara ennamba n'abantu nga bazze abatonotono ab'olubatu abamukkiririzaamu nga bazze bamukulisaayo n'ebigambo ebirala nga wenza okuba nga obitegeera oyo ne bamwogerako ebyo. Omukyala amanyiddwa nga Cissy Namuju ono nga yakiikirira abantu b'e Lwengo oyo gw'olabaawo mu kweraliikirira mu Kabbulu yavuddeyo ye n'abantu be mu disitulikiti ey'e Lwengo ne bategeka omukolo gw'okwebaza Katonda. Bannayuganda beebuuza tumwebaza ku ki? Katonda tumwebaza lwa bubbi? Tumwebaza ku ki? Ngera wawulira ebibuuzo ebimu bwe byavaayo ku mukolo amanyiddwa nga Masias Mpuuga bwe yali ategeka omukolo ogumanyiddwa era nga Thanksgiving. Bannayuganda beebuuza emikolo gino nga gisusse naddala mu bali b'enguzi. Thanksgiving ceremony, Thanksgiving party ate ng'obadde mu kkomera ate nga n'omusango gukyali mu kkooti tugenda kuba tujaganya ki? Cissy Namuju byamutabuseeko dda. Amawulire gatandise okuba nga gakuba era okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post wano nga bagamba nti Namere wants State House to stop graft suspect MP Thanksgiving. Waliwo omukyala bamwita Justin Namere ono nga presidential advisor ow'ensonga za Greater Masaka aliyo mu State House. Bonna be bamu bonna bali banguzi bonna babbi naye bano batandise okwekuba bokka na bokka. Kakati ono eyaliko mu State House oba ali mu State House yategeezezza oba yasabye bakamaabe tetukkiriza mukyalo ono Cissy Namuju kubeera ng'akola Thanksgiving ceremony eno ekyamazima egenda tulabisa
nga sinaku babiri mu bannayuganda bali mu kwekalakaasa njagala nsooke nkuyitireitire mu kiwandiiko kino wuliriza. Justin Namere has petitioned the Brigadier General Henry Isoke led State House Anti-Corruption Unit to block an upcoming Thanksgiving event organized by the embattled Ruengo District Woman MP Sise Namuju. Kati omukyalo namanyidwa nga Justin Namere nga presidential advisor ku nsonga za Greater Masaka yasabye era na petitioninga Brigadier General Henry Isoke ono nga yakulira akakiiko akalwanyisa enguzi naye kano ddala akalwanyisa enguzi mu State House Anti-Corruption Unit. Enguzi kagirwanyisa naye katugende mu maaso nti akakiiko kano yasabye ono akakulira amanyiddwa nga Brigadier General Henry Isoke n'amutegeeza nti mukama wange twandibadde tuyimiriza bunnambiro era ne tutakkiriza mukyalo ono akyalabikidde omusango gwe gukyali mu kkooti ebigambo bikyayogerwa ate ye ali eri ssebo alina abantu be busima yabategeka Thanksgiving ceremony tetubikkiriza kuba ekyamazima bigenda tukubya bigenda tulabisa ekyamazima enguzi tugiridde naye ekintu kino bwe tunaakireka ne kitambula bwe kityo kigenda kuba kitulabisizza nnyo newankubadde olere twalabikalabika dda. In her petition Namere argues that such public celebrations could undermine President Museveni's ongoing effort to combat corruption. Ye nga agamba nti emikolo gye bwe tunaagireka ne gigenda nga gigenda mu maaso ejja kuba girabisizza mukama waffe Yoweri Kaguta Museveni ejja kuba gimulabisizza olw'ensonga ye yavaayo n'atukulembera mu nsonga ey'okugamba ku bano wabula ate kati bano betwagambako ate bali mu kubeera nga bategeka mikolo kakati no n'ebbaluwa yawandiikiddwa Sise Namuju yagala okutegeeza gwe ampuliriza y'omu ku ba first high profile people abazze bakwatibwa mu buli bw'enguzi nga bakungu balina ssente nnyingi bakola buli kye baagala wabula ate nga n'obuli bw'enguzi be baana baliwo be bakeererako ssente y'omuwi w'omusolo era bano atwalibwa mu mabega w'emitayimbwa eruzira newankubadde era basibwa nga bakungu naye era baateekebwayo on record nti baali balidde ssente y'omuwi w'omusolo kati ate oluvannyuma lw'okuva mu kkomera ate bano be bamu bali mu kutegeka zi pate Thanksgiving ceremonies n'ebirala bifaanana bwe bityo kakati nno ye girabikanga egijje gimuwunyidde era ng'eye basayini oba akabonero akayinza okulaga nti bano kirabika tebinnaggwa ensonga zirabika zikyawanvuwa era teweewunya nnyo ng'olabye waliwo embeera yonna emuteekeddwako omukyalo ono Sise Namuju ne banne bali abasatu kuba babadde balowooza nti kiwedde ng'era bulijjo ebibadde bitera okubeera nga bibaggwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nyongera okujjukiza nti likinga kubanga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambako okubeera nga ate etambula netuuka ku buli muntu yenna okusinga okusharinga ate bwe bityo bwe bitambula. Mu mboozi eno nkuleetedde amawulire ga mirundi mingi era mu mawulire amalala ge nkuleetedde bannayuganda bamwoyo gwa ggwanga abalina eggwanga lyabwe ku mutima abaava mu Uganda ne bagenda mu mawanga ag'ebweru okubeera nga banoonya ssente baavaayo ne basalawo ne bagamba ffe tetujja kutuula at least kye tusobola okukola tujja kukikola tuyambeko bannayuganda bannaffe okulaba nga eddoboozi lyaffe tulisitula tulina access ku Uganda House tulina access ku zi embassies tulina access mu bifo ebyenjawulo bye tusobola okugenda ne twekalakasizaamu oba olyawo eddoboozi lyaffe ne lituuka abakulu bano bamagulu meeru be bayamba gavumenti eno etulugunya bannayuganda kakati engeri gye tulina ku ddoboozi lino engeri gye tusobola okwekalakaasa ne tutuuka ku zi embassies n'ebifo ebirala leka tulikozese at least bannayuganda banaatujjukirako ekyo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa 8 omwaka 2024 bano nno basituse balumbye ekitebe ekya Uganda ekimeddwa nga Uganda House mu ggwanga erya United Kingdom. Bino nno byesinga bibadde mu Uganda bano bandibadde babakubye edda newankubadde biri eyo mu ggwanga ery'abazungu nti yo amateeka at least gagobererwa abakulira eggwanga erya Uganda naddala bali mu ggwanga eryo oba kyoyinza okuyita nti abatuula ku consulate eyaggwanga erya Uganda babeera mu mbeera ya bunkenke buli balaba bannayuganda bano nga bakutte ebipande byabwe bakutte amalowoozi gaabwe bagatutte ku Uganda House balaga obutali bumativu bwabwe era bategeeze eggwanga erya Bungereza nti bano bemuwa ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo ekyamazima bazikozesa kututulugunya. Bano nno mu kwekalakasa kwabwe gwampuliriza beebazizza eggwanga lya Bungereza mwebale kuteeka sanctions ku mukyala akyasinze okuba omubbi omukyala akyasinze okulya ssente y'omuwi w'omusolo era ng'oyo simulala ne ku bipande bamutaddeko amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo gwampuliriza beebazizza eggwanga lya United Kingdom okukola kino kye likoze abagamba at least mwamulagako nti mwe bakamaabe
era mmwe musobola okumukola kyonna kyabadde agaziira mu ggwanga erya Uganda ng'ateekawo embeera eraga nti ye takwatwako. Kakati osanga tunaatandikiraawo omulundi omulala. Bano nno bali mu kwekalakasa kwabwe okw'emirembe nga balaga obutali mativu bwabwe. Mu nsonga eno gye njagala okuba nga nkuwa nze gye tubeere nga ate tutambula ffenna mukutu gwa Red Zone TV. Atannaba kubanga osubscribe nga kikole ate okwata ne kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna. Nja kukusaba nti likinga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okuba nga etambula n'omuntu omulala n'aba nga amanya. Teekako obubaka ku nkomerero ya mawulire gano ngenda kujja n'obubaka bwammwe bwe mutaddeko mu mawulire ge tusembyeyo okuba nga tukuwa. Kanzije tubeere nga tweyongerayo giro olaba ebiri mu ggwanga erya United Kingdom bannayuganda nga basimbye Nakakongo. Because of the brutal dictator Museveni. That's why we are here standing here. To highlight the brutalities in Uganda. To highlight the human rights abuses in Uganda. Under the total of this brutal junta, Museveni in Uganda. What they have is more than enough. What they have of brutality is more than enough. We are calling on all the UK residents to stop paying our taxes. Because your taxes go to Uganda, and go to Uganda in a good faith, but when it reaches Uganda, it's enriching, making the brutal dictator Museveni richer, a 13.5 billion rich, people power, our power, everything, everywhere. Thank you. Hey. Tumufayo posta bino byemperezaako message bali ba demonstrator. I'm just sending the message to you see the others also. Mama, nice to see you. They are all corrupt and they need to repent. Tusanyuka otuzaamu amaanyi. Mukino kubanga abantu baŋŋambanga gende mu kooti erya kooti olyasimisika basobola nga bayireka naye kino buli omu ayitebinga eno kooti ya buli omu kino takyagalira ddala. Demonstrations have been effective. I'll tell you the 10 successes. 280 women die every day in Uganda because of the failed state, because of no medical facilities in Uganda. The brutal dictator is 13.5 billion, but he has not invested in the construction of roads or public living or whatever. He has bought himself arms. A brutal dictator Museveni. He travels with 120 armored cars, equivalent to $20 million. Every day he comes out of his so-called palace. He's using $20 million. Only on Amri, the cars, his convoy is made up of even 2 toilets. You can imagine. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Where is democracy here? If the UK is still supporting a brutal dictator for 40 years, that cannot be democracy.
Kenjogera kadda kubyange kadda kusira. A brutal dictator was given power for over 40 years, brutalizing Uganda, raping women and men, sodomizing men in Uganda. Men are being exploited under this brutal regime. We are talking about Museveni, a brutal dictator, the richest dictator in Africa, 13.5 billion rich, but we don't have no working hospital. We don't have no roads. We don't have no food in Uganda. The brutal dictator has got mansions in Kensington. He has got palace in Kent on people's taxing money. We are calling on the UK government to start from the brutal dictator of Uganda. Stop funding the brutal dictator of Uganda. Stop promoting the brutal dictator of Uganda. 7 must go. 7 must go. 7 must go. 7 must go. Anita Mongi must resign. Anita Mongi must resign. The whole parliament of Uganda must be sanctioned for corruption. Yes. People power. Our power. We promise the new Uganda under our President Robert Kyagulanyi Ssentamu. There will be no corruption. People stand accountable for every penny spent. A failure to do so. Muzira, we are telling you there. We are calling Museveni, a dictator who can't fight corruption, to hand over power to us. We are ready to take them on. We are ready to fight corruption in Uganda, but not under Museveni's regime. Because Museveni is the worst corrupt leader in Africa. People power. Our power. Our power. People power. Everywhere. Everywhere. Ugandans cannot afford a one-pound paracetamol under this brutal dictator. Ugandans cannot afford a one-pound meal under the Museveni's regime. 40 years is more than enough. 40 years is more than enough. We lived under brutality for 40 years, and we are still under the same brutal dictator. In the UK, we changed the prime minister. In Uganda, we still under the same brutal dictator. But to tell you why it's still in power is because the UK is funding the brutal dictator. The UK is protecting the brutal dictator. The UK is sending arms to Uganda. The UK is connecting the brutal dictator. Yeah. Museveni is M23. We've got a level movement in DRC Congo. For you people who doesn't know DRC Congo, is the most weakest country in the world. But Museveni, the brutal dictator of Uganda, he has taken over DRC Congo by funding M23 rebels. The United Nations report condemned Uganda of supporting army the brutal rebels in Eastern Congo. This is all UK money going down to Uganda and being misused. We are calling on the UK. Don't fund the brutal dictator. We are calling on the UK. Don't send our money to Uganda. Because our money is going to the Queen. Our money is being used to go to Ugandans. Our money is being used to rape Ugandans. Our money is being used to kidnap Ugandans. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Let's stand for change. People power. Our power. Yes, webale kubanga okyaliko kati njagala kuyita mu comments zammwe
then nzije ate n'amawulire amalala mukutu gwa Redison TV tukyagenda maaso n'okubanga tukusakira tukunoonyeza tukuleetere kati buli yataddeko obubaka mu mawulire ge twasembeyo kubanga tukuwa twakuteereddemu amawulire agakwata ku nsonga za His Excellency ez'amatikkira ne tukuwa ku mawulire ku bigambo bya Oweekitiibwa Betty Nambooze ng'ayozayoza President ne tukuwa ne ku bigambo bya Malema Mabirizi era comments ezo gye zaavuddeeyo. Nakabugommire weebale kubanga okyaliko yagambye wangaala ayi president waffe Nakabugommire yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ono n'agamba Mabirizi what is your problem naye erinnya sirifunye. Henry Mukuye weebale kubanga obeerako kyokola kya mutawaana nnyo. Bazira Vincent ogamba otya kansubire naawe oli bulungi nnyo n'agamba mutuddize ssente zaffe ez'amasiro bate bwagambye Bazira Vincent weebale kubanga okyaliyo. Darling Kingongo weebale kubanga nawe kwoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kirumira Joseph weebale kubanga kwoli message yatuuse. Mbazira Vincent ono no Kirumira yatugambye tetuddamu kuleeta Mabirizi nno munaye tubireeta nga waliwo ababitusabye naye tujjagenda mu maaso mpola mpola. Mbazira Vincent weebale kubanga obaddeko. Prince Grace weebale kubanga naye kwoli naye n'agamba toddamu tuleetera Mabirizi munaye waliwo aba bamutusabye. Mbazira Vincent weebale kubanga okyaliko. Harriet Balyama weebale kubanga kwoli ayozayoza President. Evelyn Gold weebale kubanga naye kwoli agamba mwebale tuweereza naawe weebale kubanga ogoberera. Namutebi Mastuula weebale kubanga obeerangako n'agamba naye Mabirizi naawe please don't waste our president's time funa byokkola ffe tuleke agamba Mabirizi. Kisi Patrick weebale kubanga kwoli agambye Mabirizi ofaaki n'ensi kabwaggwe bigambo bye si bya mukutu guno weebale zikuweereza naye ni ono weebale kubanga obeerako. Kakooza Andrew naawe weebale kubanga kwoli message etuuse yonna gy'osinziira okuba ng'olabira omukutu guno. Ssemamba Muwanguzi Francis weebale kubanga naawe obeerako. Kakooza Andrew weebale kubanga naawe obeerako mukutu gwa Redison TV gy'osinziira okubanga gy'otulabira. Rosemary Nakimera n'agamba obuntu bwonna bukamagaladde konna kalinga akakejje agamba Malema Mabirizi n'erinnya alitaddewo bamuyise Rosemary Nakimera weebale kubanga obeerako message etuuse. Kakooza Andrew n'agamba ekyakatikkiro Ssaabasajja yakimala akyamwetaaga. Anyway message yo naawe etuuse onagamba Malema Mabirizi andabikiranga omugwi w'eddalu naye totaddeeko linnya lyo sirirabye. Penina Lwanga n'agamba nti mwenna abataagaliza His Excellency abadde tebamwagaliza kutikkira mwetugire ku munyaanya. Ono n'aŋŋamba bamuyita Ariko Daniel n'agamba Redison talk about the use of MPs in Parliament. Why can't they move out of Parliament? Bamwise Ariko Daniel bwatyo bwagambye titwogere ku babaka ba Parliament batugazaaki lwaki tebafuluma Parliament bakolayo ki ndowooza badde ategeeza naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform tikati ddala mu Parliament bakolayo ki Parliament nga tetugasa nga tetugattako. Badde message ye ku mukutu ogwa Redison TV message etuuse era abantu ngibawadde weebale kubanga naawe okyagoberera. Ani ono bamuyise Paulo Ndugwa obwakabaka tebwetaba mu byabufuzi. Message etuuse mpanvu nnyo nsijja sobola gisoma naye ng'ekikulu weebale kubanga obeerako Paulo Ndugwa yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo munnange okubanga ogoberera. Robina Nsangi weebale kubanga naawe obeerako mukutu gwa Redison TV kyokola kya mutawaana nnyo. Ono n'agamba ani Oliver Esther weebale kubanga naye kwoli. Godfrey Dembe weebale kubanga naawe ogoberera mukutu gwa Redison TV. N'abalala mwenna tuwuliziganye mu updates eziddako mwebale kuteekako message yammwe kanzije mbeere ng'ate mbongerayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani
Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.